Puma yazina bashi checha mugobeseza wa mategeda amazima obo mwana akawafuma Shadi yonywa buto omuntu ogwo gwonna gujjuddemu buto kirabika mwana wa mawa Puma nga osirabye wotongeza mutu masikini omwana wa Puma yes kati ninyo njala tu Frickson wanjamu ensonga ino jogerako kikuma gwo wabirese byatandise bitya ebintu byatandikidde kunze mikite abogera abantu betamanyi musoke mumpulirize owulira Shadi ababitamba gwe Shadi yawulira kuba kwayombera byotamanyi gendo yonka amanege ga Mickey kino chiking bakugambye siriko yuwandusu nawe Shadi yogera gendo yiko nabo bakulongose ne bya kuli mutwe oyo yakujja Frickson yogera amatu kuwulira Chabadde kitidde noye twafuna muko obuzibu n'aba abaana ne baddayo wabazadde baabwe kitegeera kati omwana omu ne babawo omusajja ajja nga ayagala kutwala mu Jamaica n'omuswayi n'omunubbi abanzigyeko kitegeera kati abamu ne bagaana omuswayi n'omu Jamaica ne bagaana kati omunubbi n'akola ki nakkiriza ye n'agenda nani noyoggayo Entebbe abeera Ntebbe kati nagala kujja aswanyewo erinnya lyange yajja ku live ya Black Panther na winninga nga abato tebaliiwo oshegeera kati ne bitandika okutambula era wembule n'abifuna oshegeera n'abato ne babifuna kati ajjo twadde ku live ne Baga ne Mickey ne balondera sobona bonna kati omwana n'agamba omunubi n'ayogerako ebigambo by'ekisiru omujamaika n'amudifeninga ne Mickey kati Mickey n'agamba Migi n'agamba osobola okuyamba abantu ayina ngeri yakyogeddemu n'agamba towanga omuntu w'amasannyalaze otegeera nedda kyogere nga wakyogedde nti bamasiikini simanyi oyamba omuntu yayamba masiikini yagambye osobola okuyamba amasiikini omugjayo nate nakufuukira obuzibu okitegeera naye nga tewalinya lyakonyeeko omuntu agambye Pumu bagambye ani yayogedde bw'atyo ngalaganze mbokuyamba omunubbi ate omunubbi n'akomawo okulala okunyonoona nga nze yali amulisa nze yali amwambaza nze yali amusomesa nze yali amukolera buli kimu okitegeera sigadde no ne batuuka ne batukuba mu nnyumba kankubuzeemu ekintu kino gwe omuntu bw'atayogera linnya lyo gwe tosobola kitegeera nti ayogera ku gundi era gundi gwabadde naye emyaka 2 era gundi bayawukana nati kati ye Mickey kyayogedde ulira Mickey kyayogedde yagambye munno yali ng'olusi Mickey agaana abawala n'agamba omwana tugenda mwagala ulira ddayo n'agamba munno Mickey omwagaza ati yagala nze okitegeera ebintu ebimu ne bituuka kwani ne bituuka ku Mickey nindako kati nnyo Mickey aba ayagala ono gundi gamukuba ekikono ono Puma akuba Mickey ekikono nti Mickey omwagaza ati yagala munzi no kiriwo ekitiye omwala asokujana ulira ati gakaddemu owulire kiriwo ekitiye omanyi fenna tutambulira mu kintu kyekimu osegeera kati musobola mutambula nawe omwala akwegomba osegeera omwala wajja n'ageza okukwana Mickey n'agamba mbusagala bakati banyina omukazi kati Puma nga yembwa addayo akola ki agamba mbu nno Mickey omwagaza ati yagala nze Puma kati Mickey kyaddagezaako okugamba mbu okuyamba abantu si kirungi kitegeeza bino ebintu ensonga zirimu okweremesa abawala bashoka otegeddeako birimu abakazi kituufu nnyo bambi naye nga point yabadde kuffe osegeera ng'ali mutudifeninga bambi ng'alifeninga omunubbi atereere alekerawo okwogera ebintu kuba yogedde ebintu bingi nayogera n'ebyabakazi mwe nabasibiranga mu nnyumba saaba wakyakulya kati omwana omuntu naje n'agamba lwaki olimba nga Mickey nga munubbi bamala mugamba eri background naje n'ayogera nga tamanyi nakyakwogera ng'apanga bipange kati anne kino kiri bwekitiye kiri bwekiti Frickson Mickey ayinza okuba yanoonya dda waayogerera ebintu ebimuli ku mutima ku Puma kati bwe yafunyeyo chance ng'alina okubikola ki okubyogera oba okategedde ebyo byosi bimanyi kubanga bayawukananga bo bwaba yali agamba nti ye tayagala bakazi mufumba ate yekyali kimulumirawo abakazi abo okwagala mu Puma Mickey yafunanga abawala bangi nga bawa ba Puma
Washagede? Nze byonna okugwa Puma ajja kumala kwogera. Puma agenda ku Puma yagaana nasuna dda Puma ampe ku mboozi eyo naye Puma yagaana. Ayinza sirikira ebyamapuma nga Miki yapa kusooka byogera. Deno. No. Deno. Yo. Wano gambyeko mbu ebintu Miki bya yayogedde kirabika bimuludde ku mutima nga ayagala byogera si woyogedde. Ate namwe bennyini mwe abasinga wano ku TikTok mukimanyi nti ebise mubadde mugezaako nnyo mutegeere ekyabatuukako. Yene kuma mukimanyi oba tokimanyi. Naddala gwe Deno kennyini okitegeera. Naye kati omusajja wabanga yavuddeyo n'abagamba ekyabaawo. Kituufu kyogamba Puma yali tabeera wa Miki. Kati kyembuuza mu kituufu Bashi yali ayagala kuwa Puma butwa. Olaba kankubulire gwe kyetumanyi ffenna abasinga omuntu agenda okwogera ekintu kati ye Miki Puma bw'aba amanyi nti Miki kye yayogedde kyabadde kifu oba tegabadde mazima lwaki Puma yetavaayo n'agamba nze nga sirina kyenkimanyiiko ekyo lwaki yasirise anti olaba omuntu wayogera amazima osirikanga oba tolina nakyakuzaako awo mufunze Miki yayogedde amazima nga Puma alina osirika nga ino sirika kati lwaki ye Puma tavaayo n'agamba Miki byayogedde ku live ne ba friction yabadde ampayiriza alimba King kakubuuzamu ekigambo kino ebigambo Miki bye yakozesezza olaba nga byabadde bituufu byabadde asaana okwogera nga Miki andirabayo no sagala okinyonyole nnyo just damu ye oba nedda ebigambo Miki bye yakozesezza ku Puma byabadde bituufu awamu tebyabadde bituufu naye cause kiri bwe kitye naye Deno kyemanyi nawe kennyini omanyi obusungu omanyi okubeererawo omuntu emyaka egyo gyonna naye nakusasulamu ekintu ng'ekyo okitegeera ate bino bye bagamba yinda ku bino bye bagamba nti no Puma yasena enva z'ebyennyanja ebikalu Bashi ebyo mwaba bimanyi naye ensonga gye mwali mwagala mutegeere omusajja yagibagambye siraba na lwaki tuli ku nsonga zino nga tuziremeddeko na nnyo ye Puma baba bamanyi bye bayogedde balimba aveeyo tukusa ensonga paka mwezi mulaba ngene ensonga era bati mu Miki muli bakuwulira bubi mpaka kufa tebigwa bwe bityo nawe tolina byotugamba olinga asiibira butto gwe mutwe gwe omujjuddemu ensonga wano ku Lugambo Nation era ojja kuwulira Shadi yagwe tolina nakiddako oba bwe mbanjogera simanyi okugamba nti okera wano n'oyasama ku bintu by'otamanyi kuba gwe kennyini obadde tomanyi nambuzi etandikidde ggwe Shadi olinga ebbina mwani. Kirika nawe. Nawe ngenda somera namba bakutekereko sente. Ono munaku ono tasobola. Munaku nnyo. Ogambe omanye kyewa Miki Puma. Mwani. Ono no mushabaji amazi ebyo nani. Kashageza oli mu kifo kyamu. Wamma bado ogamba King. Ensonga eriwo eri bweti bwe mubanga mulaba Miki engeri yayogedde yasizamu munnegaali nnyo mwe musirike Puma wanaavaayo n'ayogera Puma ye wanaavaayo n'ayogera right awo Deno oli right kujja wano n'okola live n'oyogera byonna by'oyagala kati kankuggyeko olwekyo ky'oyogedde gundi amale kuvaayo kwogera munnange waneeno tufunako ezisigadde tuzongerako BCD biki byonna tufe tubyongerako kati gwe kikwatako kikkakatako okujja ggwe niweeyogerako oprotectinga erinnya lyo naffe kasa tufunako katini nnyo bwe kati kiba kiwedde okitegeera eno oli ku Lugambo Nation tugusa ensonga my friend okitegeera nga naye era ekituufu kiri nti ffe tufunako mutwe ebigere n'emikono tubiteekako kati gwe jonoga wano nedda tikyali bwe kiti kati olaba friction atugambye nti Puma yali yayagaliza bakazi ba Miki kati ekyo wandi kitegedde ddi Shadi obadde okimanya ekyo kyokka nga wano mu kamera Miki atulaga nti ayagala nnyo mukyala we that means ne Miki abadde ayenda ku mukazi bannange oli ku Lugambo Nation
Gwishadi olaba abantu balina amawulire gwe. Mangi bagasirikidde bajagala eta gonna muleeta amawulire tusunsulemu amatuufu. Naye alagira otya mu nokola stanti n'omala n'otamusasula yadde n'ekikumi nti akukolere stanti. Gwe Kikingi olinga akapatapata k'omukadde ssebo gwatubuulira gwatugamba tugumiikirize nga watandika ddi nga bwe twagumiikiriza kiringa akapatapata wamma dde olaba obuzibu independence okimanyi dde waliwo omuntu alowooza nti wona ava mu bulamu bw'ogenda beera bubi kati ate w'obuvaamu n'osigala ng'akulaba mu kamera osigala okyakola ki obulamu bukyatambula kati ne wabeera ayina atya akasente anoomamu anyigamu abeera amanyi nti wona ava mu bulamu bw'ogenda bonaabona wasiraana bannaye tobeeranga kameeme k'omuntu kubeera kameeme nova kameeme n'osigala ng'okyatambuza obulamu omanyi kyekitegeeza omanyi abantu banoomamu kati Miki ekisinga yali amanyi akaana kano we kanaamuvaako ye yali buli kimuwaako we kamuvaako embeera erina okukola ki n'ekirala kyendala kupuma ono ye puma teyali lwedde kuvayo kwogera byabaawula kati kanaakaana n'ekirala kalinamu n'omukisa okimanyi kanaakaana kayinza okufuna omukisa ne kayita ne ku mukama waako kimanyi ayinza nokakuba amasasi nze ŋŋenze anti sitaje n'emikisa engalo zino tezenkana omukisa guveeko akasajja okalabaawo kati labayo Miki olw'okubeera nti nno ayina erinnya ye olaba kino kyokka nti kati waliwo adata following Puma amunoonya amulabe okitegeera yaani Puma yaani okimanyi mu abo abajja wayinza oba yavaayo n'akyusa obulamu bwako waliyo Kadama agambye mbu masikini kigambo ky'abawalabu ffe nga bakituyita lunaku bo bakibayita ne bakaaba ne badduka ne ku poliisi oluusi ne batoloka ne mu biyumba mukama wange ampita masikini abaana be waka bampita masikini naye kati balaba mbu Miki yakoze kirungi mbu ffe bawalabu babibayita temukaaba Miki alina okuappreciatinga Puma ebbanga lyamu ebeereddewo ne Puma alina okuappreciatinga Miki naye Puma akikoze sinalaba Puma bwakola ki kwanza nasunasuna Puma nga tuli awo ku kati wooko mugamba Puma mwayawukanya kipa ku lugambo Puma n'abigaana ne tumuwa omwenge anywa atamira abyogere eyabyogera alaba ivawe misa tikitoko wange kankuleke mga nsonga emu Puma gwoliko nze mbadde nzidde Shadia okwetondera gundi lama kizibu nnyo ne mulekerawo okwekuba buli omu okwevuma buli omu naffe tuli bubi lwaki gwe nawe tulaga mbeerayo nti oli bubi nawe abantu bakumanya nti oli bubi naye gwe oli kuba nno bw'ovuma bw'oliko nawe oli bubi Shadia nawe gamba abantu nti oli bubi nga ffe we tuli ate sibitegedde ate Shadia yeetondera Rama ate Rama yankoze eki era nze nakoze ki anti adde n'agenda kunzijjako lwa nsonga emu kubanga njogera mazima Lama deno gwe Shadia ovuma nnyo Lama omanyira Lama olowooza olyenkana Lama tolyenkana Lama omanye ekyakulemesa otunda visa kumanyira bantu kimu kyekyo waba kimoja kale kanveeko deno agakunzijja sibitegedde ate nze netondere Rama ate Rama namukoze eki ate ye yankoze eki Seremba otamidde sibitegedde wamma kati tiimu Miki ne tiimu Puma musindike request buli omu awa ensonga ya saidi ye saga ntudaawo mugambe ate mbu biki batusaliriza ffe tebatuwa mukisa mwenna mujje Timu Miki for life natuuse the baddest promoter Miki ebigambo Miki yakozesa ku Puma obyogerako ki Miki yabadde mutuufa 100% ne ku live nabaddeko nga babitandika byonna gye byabadde atya Miki waba akere nkya n'ayamba Puma natandika okwagala omwepimapimako n'okulaga nti ate ye Miki kizibu awo aba alimba nendako kati nnyo Puma yepimapima ku Miki
Miki yagambye bwati twabadde ku live. Wana badde ko baga simaba bitade baga yabadde host akoze live na chaza Miki ba friction badde ko bangi neze nabadde ko live. Ensonga zavudde ku friction nga friction yagala bamuyambe. Miki n'agamba okuyamba. Yeta kyagala kuyamba abantu yayamba Puma namutuusa mu bulamu bulungi Puma natandika ate okumufukira Kairi Gombe. Naye kati kyembuzaamu gwe buli bw'oyamba omulangira. Bwabadde busungu friction anti yasinza oleetera Miki obusungu. Friction bamuyamba bamugamba bamufunire visa aje Dubai. Friction yawoza amabanja alina mangi tasobola kudduka mabanja bamugamba soko ogende okulojja basasula. Friction ng'agaana Miki n'agamba mwe mulemesa n'abantu oli twamuyamba n'atuuka watuufu kati nawe oli wano otufuukidde Kairi Gombe. Madubala ne tumuyamba Madubala n'atuyuwayo. Naye bayirawe nekino kyebagambi mwena abali kuno Miki credit gyemuwaako eri emu kwaba abaana abayirawo mu bino bamudisappointinga. Madubala yakimukolera, Friction yakimukolera, kawawo oyo omwana oba yali omuwala omwana w'okugulu babadde bangi kati noono omulenzi kuweza bakikoledde mu kamera kuba bangi basobola kikolera mu kamera naye tebavaayo eyo credit naye tusobola Miki okitegeera naye nze Miki kyeŋŋamba Miki lwaki Miki wakabi lwaki abakozesa ebigambo ng'ebyo yali masiikiri kubanga asirise Miki asirise Mr. TikTok gye baliko taata w'ekitiibwa kale so gye baliko nono kale kakati Mr. TikTok fena tukkiriza nti tuli bantu right tuli bantu osobola okubanga ekintu kikusukkako n'oyogera oba oliawo ng'olina obulumi ekitegeera kubanga okyogeddeko gwe kennyini n'ogamba nti Miki azzenga credit gy'omuwa azze ayamba abantu ab'enjawulo okitegeera nga bamugisa okitegeera so naye kennyini muntu batya nti omuha waliwo alinamu eko bafango ne baani waliwo alinamu ka eko ani alinamu ka eko omutunyemukukati fango ne mutingamu mbadde nkugamba nti Miki ye ng'omuntu alina obulumi ola Mr. TikTok naawe oyinza okuba nga olina obulumi mu ggwe n'oyogera ekintu wabula tokyogera kulangira wabula okyogeza bulumi kubanga singa Miki yavuddeyo n'agamba nti nze kakati mulaba mwena story mugimanyi omuntu gwe nayamba bwenti ne bwenti wabaddewo ekyamusparkinze off ekintu ekyo okubanga Miki akyogera ekyanyiza gundi Miki ebirala byonna osobola okubikola byonna ku Miki naye n'otayogera ku Bash. Miki yagambe mu bigambo nti Puma yagamba Bash yali ayagala kumuwa butwa. Ekyo kituufu kakati omanyi lwaki yakyogedde ekyo because kuba nze nabaddeko ku live eyo yakyogedde olw'ensonga nti ono Munubbi yabadde ali mu kuvumirira Friction okitegeera kakati ate Munubbi yabadde ayogera ensonga ze mu kuvumirira ate ng'ono Omujamaika ali mu mugamba naye wali osayininzeeko endagaano ne Friction nti okujja okubanga okola naye vidiyo alina okusasula omuwendo gwa ssente bwe guti nti nedda okitegeera kakati ate lwaki omuvumirira ng'ate kyekigendererwa kye twajja okukola kwali kuba nti tumanyikwa ne tutandika kariya zaffe ffe nga ffe okitegeera lwaki oba ovumirira gye wava omuntu avumiridde gy'avudde tasobola kumanya gy'alaga si weewaawo so kati Miki bwe yawulidde ekintu ekyo ng'omuntu yekennyini naye alinamu obulumi n'ayogera ensonga ze okitegeera bwe yayogedde ensonga kubanga yawadde ng'example kubanga muganda wange naawe n'obeera gwe ng'obadde n'abantu oba ng'obadde n'omuntu n'owulira ate ebigambo bw'ebityo nti mukazi wo ate nga mukazi wo tabadde naye wiiki emu wiiki ebbiri mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu n'obiwulira nga ebigambo byogerwa ate waliwo bye nawuliddeko mb'oba Puma yaleetako n'omukazi ewaka ebyo tetwabiwuliri kubanga olaba ebbanga nyo tubadde ne Miki bulayivu anti labayo nze muganda wange Mr. TikTok nze nali hostinga Miki ebbanga lina Miki abeerako ku live zaffe n'ebbaaga biki okitegeera kuba bbaaga hostinga live ne hostinga live Miki ng'abeerako bbanga lyonna
naye Miki nkulayiriraga Katonda singa yabadde alina kyayagala okuyisaawo bakuvumirira singa yabyogera dda ku live zaffe okitegeera tabyogeranga ffe tuwasinze Miki family alinga family naffe okitegeera abeerako ku live zaffe ebbanga lyonna naye ekiriwo kiri nti Miki okwogera eyo ensonga ey'okubeera nti abantu batandise ogisoosowaza nti biki nti Miki mpuliddeawo omuntu ayogera n'agamba mbu Miki kati awulira bubi kubanga ona progressinga buladi soko kirowoozeeko togamba nti no Miki awulira obuzibu ku muntu gwe yeeteerayo asobole kubanga ono gwe bali mu kwogerako Miki eyamuteekayo osegera Miki eyamuteekayo buladi Mr. TikTok bw'obanga olina omuntu gw'otaddeyo wano oba mukazi wo mulayimulaiti n'ava eri natandika okuvumirira n'agamba tolina kyoli nga gwe wamuteekayo kitegeeza gwe okugenda okumuteekayo walina olwedde kyoli okitegeera kubanga nze Miki kenyini yakiŋŋambye nti ojjukira bulungi nnyo waŋŋamba nti gayi ngaayogeranga gwe because ebyaddala Puma ng'oyogera naye ku ssimu ezolowooza oyogera na Miki okitegeera yes naye ensonga abakyogedde ne bagamba nti nno kati ekyo nakyo kiruma Miki okubanga ono ayogeranga ye just Miki kyeyagambye nti waliwo omuntu yabadde abapointi nti waliwo omuntu yabadde ngamba nti nojjuka bwangamba nti Gaye ayogera nze namugaye naga nti waliwo omuntu nekugamba kyakaneegomba nti kyakaneegomba nti kumbe wabaawo omuntu akwegomba nti n'ayagala okubeera gwe kennyini okitegeera kubanga ye Miki lwaki yayogedde bw'atyo nti ono okwogera nga ye si bwe buzibu kuba abantu bangi nnyo bakopa abantu be baagala naye n'agamba omuntu bw'akwegomba ennyo n'agetinga deep asobola n'okukola ekyabwe yayogedde ze statement ze bwe yayogedde yes n'agamba nti kubanga ebyaddala muganda ngenze ekuwulira mazakiringa nange waliwo bangi abanneegomba baagala okubanga nze era okukola byenkola kati gwe yeso era naawe ensonga gwe omuntu kakati nti omuntu nga Miki nze naliko ku show ye nga gundi yatuwa ssente Puma yatusasula tubayomeka biki gundi tugenda kufunirayo bati ogende kitegeeza omuntu wakuweera trust okubeera nga gwa akwata ne ssente okubanga osootinga ebintu ebiriwo kitegeeza muyina enkolagana ey'enjawulo okitegeera nze Noni abadde wano omukyala wa Faizi Landry agambye bwati yawa Puma omulimu bwamuwa omulimu Miki agamba Puma bakole sitanti nga Puma abba yekoleko interview nti yali mubbi Puma ani Miki namukola ki namuyamba namudda mu byobuddu era ono Faizi Landry namugoba lwa bubbi lwa interview eyo kyekyamugobera nti bagasoma bali bataso complaininga naye Miki n'agaana okujja okukiriyalinga eya nti nno biri byali bya sitanti era bwato Puma n'afiirwa omulimu gw'engoye ng'apiikinga n'adelivalinga kati olabeza ensonga muganda nge tuyinza we can go on and on kubanga ebikyayogerwa bingi nnyo ku nsonga ezo naye ensonga nze zesimanyiko siyinza zikola tizoogerako zeze njogera ku nsonga zemmanyiko Miki ebyaddala musajja mulungi buladi kubanga nze alina kyali wange gwayamba Saidi oyo w'ekirevu twasoma naye owulira Saidi twasoma naye ebbanga lyonna era nze Saidi eyandaga Miki oyo w'ekirevu omunene Kanyama era bagaye naye Saidi muddu awulira timuddu awulira because Saidi asiima si muddu awulira because kankubulire fena tulina abantu betutandikideko kankubuuze Mr. TikTok wooli tolina muntu yali akozesezzaako omuntu yaliko mukamaawo naye bw'ovaayo otandika kuvumirirayo naye nga toyo mukamaawo ayina era ebibi byeyakola lindawo kati nnyo Loni kyogamba Puma oba bingi byayogerera Miki si kyeŋŋambye nti alina bingi byayogera ekyo statement sinagikolako ŋŋambye nti waliwo nti buli gy'ovudde baaga naye yunaze nti gy'ovudde gwe ng'omuntu tosobola vumirirayo sigali nti Puma yavumirirayo naye Puma ye nga ye omuntu bwe tuwuliranga Miki ayogedde ensonga bwezityo Miki tasobola kuva eri n'awaayiriza muntu okitegera nti talinya kubanga tayagala kuwalampira kati kyogamba twandigambe nti Miki ayagala kuwalampira ku Puma naye ate nga Miki yaleeta Puma ate Miki era akyali asinga Puma okitegeera so ono Puma
tetuganye yasirika owulira naye Miki yokwogera ku kintu okukyogera Loni credit gye muba muwa Puma naye abeereddewo Miki era bingi byakoze kituufu amuweredde anti kati wuliriza muganda wange tosobola beererawo mukama wo muganda wange ekyo tosobola tubeererawo mukama wo ekituufu kiri nti Puma naye abeereddewo Miki Miki ne wakola bukozi live n'agibeeramu bwati nga bano ba backup artist tebaliiyo bapuma nga babeera ne malevu ebintu bikolebwa gurupu omanyi muganda wagereka Miki alina ensonga lwaki yasembeza Puma ne malevu kiri bwekiti Mr. TikTok ekintu ekiriwo ng'okola acting nga tenze ndi actor acting olina okubaako n'abantu abakuberako abantu ab'enjawulo abakuyambako okitegeera naye ekyokuba nti ogamba nti Puma alina bwe yayamba Miki tetwamumanya lwa Puma Miki twamumanya yekaika solo Miki solo kankubamu ekintu kino Loni olaba eno Lugambo Nation nagitandika nzekka okitegeera n'ensembeza abantu bashadiya baani bangi abagiyitiddemu nesobola kudda eri kugamba nti no oyo talina kyeyangattako anti waliwo reality check alina kyabayagattako anti laba yo reality check yino Loni bw'oyogera bw'otyo obanga aga nti Mr. TikTok gwe just oyagala kugamba abantu bano nti of course bano abantu gwa baleeta platform yo si bwe kiri oba togamba nti bakugasseeko wabula oba appreciating nti babeerawo appreciating but tebakuyamba nti oba nti bakola kino kintu tebaba kubaawo tekyanditambudde just a sign of appreciation lindako omanyi lwaki omuntu akola kampani ye n'aleeta ba manager n'aleeta ba secretary n'aleeta baani anti basobole okugusa ekino ekyo bula nti oyo muntu secretary bw'avaawo yaleeta Puma ne malevu ne namika bagusa ekintu era basanga ali successful ensonga beetaaga naye olaba yabaleeta kitegeeza yali abeetaaga yekenyini eyamukwata yekenyini musetimenti za Miki wabadde ayogera Mr. TikTok yagambe Miki nti yekenyini yagamba togenda Dubai jangu tukole ki jangu tutandike tuyiribe osegera kitegeeza yakeyalinga ku muntu nga munne jatutandikeko obulamu naye tekiriko gamba nti no Miki ate alina okugamba nti Puma yamubeererawo ng'ate Miki yakwata Puma ku mukono batandika obulamu kuba Miki Puma yali agenda ku kyeyo okitegeera Miki namuga ajja tutandika obulamu Puma alhamdulillah mukama abantu tebamumanya okitegeera abantu bamumanya because of Miki because abeeranga nnyo mu video Loni kankubuuzamu ekibuuzo ekirala kiki ekyatuukawo wakati wa Puma ku show gye yatandikira ddala ddala otegeka ey'ejjinja ki ekyatuukawo ne Miki anti kati nze nganze bwegambe sijja kwogera ku bintu byabwe nga sijja kwogera ku nsonga zaabwe nga beza gundi kubanga era ne Miki yali e London yalanga show Miki yali e London yalanga show ng'alangira Puma abantu bajje batandike app kitegeeza yali akyaliwe ng'amwagaliza kisinga muganda wange kubanga kankubuulire fenna omuntu ng'akuyambyeko ng'akyasigala supportinga wakawe because Miki yali mugambe tokola bintu ebyo oba oyagala kukola bintu ebyo yawukana nange naye yamukolera drop ng'alina UK ne mbadde nsaba saagala kubeera mulungi omu Mr. TikTok mpeeko ne baaga ayogereko akakisa muganda wange yes Dennis kankozeseyo eddakiika nga 97 kinyingi oyagala tukola ki Puma mwagala mubuliza mu ttaka yeetaaga abamutera yeewa lukokola sigenda kuziweza nga tubudde mu byokusaaga ekintu ekyabaddewo ejjo it was not intentional Miki okuvaayo ayogere kyayogera emotions zaraising high Miki n'abeera triggered okwogera ku topic eyabaddewo to give an example ekintu kyavudde ku nsonga z'aba friction nekijja nga kizima but when emotions rose so high Miki n'ayogera kyeyayogedde
but sagala kufokasinga ku Mickey kyeyayogedde, njagala kufokasinga ku context y'ekintu kyonna nga wekifaanana. Okitegeera nti Dennis njagala okkiriza oba ogaane mu lugendo lw'obulamu buno buli muntu olina gw'osanga abeerewo omuntu gwe bayita Bukenya amyotinge mu lugendo lw'obulamu ng'otambula waliwo abantu b'osanga n'olinnya amadaala oba bo ne bakozesanga amadaala. That is inevitable, tosobola kukyewala. Mu bulamu bw'ensi olina okukozesebwa ng'eddaala oba gw'obeera eddaala ly'omuntu omulala. Kati ekibuuzo kye tulina okwebuuza ku Mickey ne Puma ani yafuuka eddaala lya munne okuwalampa. Abantu abali mu comment section basobola otuyamba ne bakiddamu. Who was the ladder mu kwambuka ku Mickey ne Puma? Comment section ani yali eddaala obani babiri ani yali eddaala ly'okuwalampa. Ekyo we tumala okukimanya ku babiri ani yali eddaala lya munne okuwalampa waggulu, then tegeera ani ali mu nsobi. Nze Dennis nze nina omuntu gwe nali nkoleddeko nga boosi wange, naye ng'ekyamazima mu byaddala musinga amagezi amazaale, musinga amagezi ag'ebitabo, musinga ne sense of humor nga ebyaddala nga buli kimu okiteeka ku source bati musinga buli kimu. But the mere fact this was my boss, nze najjanga ne mugamba omanyi kye tugenda okukola, nina kintu kye nabe tukikole bwe tuti. Boss wange n'akomekereza nga ngambye tetugenda kikola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti. Kati nze lwakuba ono omusajja yali yakola TV na buli kimu nga nina okukkiriza kyaŋŋambye because he is my boss. Kati ebiseera ebisinga njagala nnyo twawula omukwano ne boss. Kati abantu ebiseera ebisinga layini y'omukwano bagikulosinga because ono afuuse mukwano gwo. Then omuntu ne waalibeera mukwano gwo atya naye nga boosi wo sigala ng'olekawo layini y'obwa boosi. However much boss waze n'akugamba kiri kitya tugende tulye tugende tukole bwe tuti, lekawo layini eyo y'obwa boosi togikulosinga nga gireke ng'eri thick. Buli w'ogikulosinga n'olowooza mbu boosi we afuuse kyaliwo, bino bye bivaamu. Otandika okulowooza nti nno mwenkanankana, otandika okulowooza nti byakola osobola okubikola. But the thing is, kisaagala twerabire, Mickey was standing on a family of more than 6 people ng'abeera nabo. Ng'abantu abo balya okuva ku kyayi paka ku kyeggulo, not missing a single meal. Okuva ku kyayi paka ku kyeggulo nga tebalina miru gye bamisinga abantu abo bonna bonna. Mickey yagulanga kilo 25 ez'akawunga n'omuceere. No. Anyway, but he was doing that ng'abantu abo banywa okuva ku kyayi paka ku kyeggulo. Kakati we can never argue with facts nga tulikozesa assumptions. Kati wano tusooke twogere ebyamazima byokka bye tusuubira ebyabawo tulyoke tubyogere oluvannyuma. Tusooke twogere ebintu Mickey bye yakola ebyamazima nga ffenna tubimanyi nti bino byali bya ddala okugeza. Ekyokulya we mba nkimaze, tewali lunaku na lumu baana abo bonna bonna nga ku lya Mickey we yabagambanga dabaga njagala oyogere nga bonna mawulire saaga obeere ne site. Ekyokola ndi mu kukitematema era ngenda kuddako ne ku side ya Puma. Nti kati olunaku we lwakyanga tewali lunaku Mickey lwe yakeera ku makya n'abagamba buli omu twesange ku seeti. It was Mickey's transportation, it was Mickey's career shooting nga buli kintu from 1 to 0 okuva ku kisooka paka ku kisembayo. Ani asinga ng'ofunamu? Tujja. Kati wetumala okutunuulira embeera eyo yonna Mickey yakoleranga Puma. Ekibuuzo kisigala kigamba byonna nga biwedde okushuutinga okukola buli kimu ani yafunangamu. Ngenda kukugamba Mickey yafunangamu naye nga neki Mickey yafunangamu naye nga nabo bafunamu. Kati wezira ku side ya Puma kino yalina okukitegeera ng'obudde bukyali that newankubadde oli mu lubiri, oli mulangira mu lubiri olwo luba ne kabaka. Privileges za kabaka tezifaanagana na za mulangira. Kati mu lubiri lwa Mickey, Puma was a prince. Alindiridde okutwala entebe y'obwakabaka because at a certain point Mickey yali asobola okuzimba empire eyiye, Puma yali asobola okuzimba empire eyiye mu bulungi n'atavaawo mu bubi. Obuzibu bwonna bwonna we buva deno we wano Puma kutandika kufuna kirowoozo kigamba
he's unappreciated, he's not getting what he should get. But the thing is, it was a gentleman's agreement. Jangu tukolewe tunewe tuti. Ebintu byonna bye bayitamu bo bonna nja kugamba bibeera mu b'omukwano. Tukeera ku makya ne muyomba ne Ronnie Hasso but muteeka okufuna line we muddira engulu. Ne mugamba wano we tugenda kudda, this is our closure. Tugambe nti kino kye kyabaawo. Whatever happened between Puma and Mickey, ekyamazima Puma avunaanyizibwa ebitundu 9.5 ku buli 100. Lwaki? As a grown ass man, ng'omusajja omukulu akuze asukka emyaka 22, lwaki wali oyagala obeere dependent oba gye tuyita parasite enkwa ku muntu omulala? Because mwe kino temwagala kukyogera nti Mickey yakosezza ekigambo ekyo ng'oyogedde kinene nnyo. No, nanti ongambye njogere mazima. Amazima ge gano. Deno watandika okwerabirira ng'oyira emyaka emeka. I've seen you for the longest. Ngoli mwana mutonga werabirira. We've seen people at 18 at what nga bagenda beerabirira. Kakati ebyo ebintu bye mutayagala kugamba Puma nti nno ekyamazima kiri nti you had to stand as a man weebereremu naawe ng'omuntu omukulu. Because tetusobola kutandika kunenya muntu mulala yali akulabirira ate nga wali musajja mukulu. Tetusobola kuvayo kuvuma muntu yali akuliisa akunywesa ng'emyaka gy'otuuseemu gikwana n'okukwana. Kati kankubuuze, Puma we yali ayagalanga okwegadanga yagendanga kwegadangira wa waba yali asulanga wa Mickey? Lodge. Okategedde eza lodge yazijjanga wa? Yalinga yozangwe oli omukazi Faiz Landry. Ekyo kye nagambye nti no tetugenda ku discussinga assumptions. Ekitaabaawo ensonga eyakiremesa okubaawo, he had to make a decision between him going to stay at the laundromat oba okusigala mu content. Nalondawo nga content yasinga ki? Yasinga okuba n'omugaso. No, kyali bwe kitikakika nkikunnyonnyole. Omukazi oyo yali bosi wa Puma abadde n'agamba Puma we yabeeranga eri nga amugamba nga Mickey bwali muganda we buli kimu kitegeera era nga tamwogerera kibi n'eki. Naye ng'olunaku lwe Sunday amugamba babeera mu kukola kontenti. Kitegeeza yalinga agenda ku landrent n'ennaku endala ng'olwe Sunday lwambuwamu ne bakola kontenti. Kitegeeza awo Puma yagenda n'akola interview ng'agamba abantu nti yali mubbi wa busimu. Mickey yamuyamba n'ava mu by'obubbi n'amuwa obulamu obulala. Ekitegeeza naye nga byali bya bulimba. Oyo omukyala kwe yasinzira okugoba Puma nga bakasitomazi be bagamba nti Puma ayinza okubabba engoye zaabwe oba ayinza okubba amasimu kuba yalinga akola pick-up ne deliveries. Nange nja kukugamba bwe nti Deno, as a journalist nja kukugamba nti nno okugobwa kwa Puma tekwava ku interview, kwava ku biasness. Omuntu eyali amukozesa okufiiringa mbu ye mu interview tamentioningiddwa, bamentioninze Mickey ng'eyayamba. That was it. You cannot lose an employee atannabba, atannakola kintu kyonna n'omugoba depending on an interview. That was jealousy and envy. Interview nali sigimanyi nako byansanga ku TikTok nga buli omu antaginga. Nenda bomwana nga yeswaza ne ngamba what is this? Why did you even do such an interview? My question is, Puma yali akubyeko? Nenda, he's a very good guy. Kati sigenda kuzzaako omukono. Lwaki ogoba good guy depending on social media? Kati gwe video tewagiraba? No, nkubuuziza kibuuzo. Ezo assumptions za social media, lwaki ogoba omuntu atakubba nga business gwe? Wayogera olina business? Of course, nina business. Okay, so olina business yo built on trustworthy. Nensingo ina abantu bokozesa nga bakwesiga osobola baweereza omuntu aze n'agamba nti mubbi. Business yo terwaningibwa social media, erwaningibwa gwe ng'omuntu amagezigo eyagatandika. If an employee tannakubba bagamba interview yaleeta obuzibu. Kati bw'oba oyagala kiwakanya nakyo kiwakanya. This is my opinion. Osobola okutigana. Yakola bubi nnyo nnyo bakasitoma bange. Yampereza video. Yes. Ne bangamba ono guys gwokozesa ne mbagamba yes. Nembuza Puma, what is this? Why are you making such interviews?
Kati ebya mentioning mba mbyagalako kyate nga nali simanyi nti bakola na interviews. Kyengambye nti gwoba wagoba omukozi ng'osinziira ku social media nga ye takubbangako abadde hard work abadde akola buli kimu, then ekyo sigenda kukyogerako, ekyo kyali kuggwe na mukozi wo. But I can never lose a hard-working employee, a good employee, depending on social media rumors. Sisobola kukikola. That is you. That is not really different. That was just an example of Puma working for himself. He was working 6 days a week. He worked for 2 months straight. And the time he was working with us, ekigambo Miki kyonna kye yayogedde labayo baga byonna byogedde ku side ya Miki. Onali ku sides, but me I'm just giving you my point. Tuli team kankugere ku side ya Puma kye yaluzinga ng'omuntu. It was time spent with Miki, na losing time gye yakozesezza okwekulaakulanya ng'omula ebbanga lye yamala ne Miki teyafunamu, then kye tujja okunenya Miki nti lwaki bwe Puma yabeera nga naye ng'olina banno b'okola nabo. Olina we wandika n'obagamba Mushadi agenda kuwayo emitwalo 2 egyabinaayisa. Sina we mpandiika naye tugabana. Mukama akumpeera omukisa. Deno. Lwaki yali akukuluma. Deno. Nze ngenda kwogera ku side ya Puma. Olaba Deno. Tetugenda gana. Kanjogereko katono. Omukulu watuuse. Kanjogereko katono. Bino byonna muli kunze nze ensonga lwaki mulumu emitwe. Okusookera ddala Deno oba tonjagala, that's your business, tekinkwatako naye gwe omanyi lwaki tetukwatagana, it's okay. Ekyokubiri njagala kwogerako ne Faye Rondley ayina ebigambo byayogedde bye njagala okusettinga straight. Agambye yagamba Puma va mu comedy tebakusasula jangu okole. Awo njagala okutandikira wennyini. Faye gwe njagala okwogera naye. Gyebaleko nnyabo. Nawe Jeban. Puma wali omuwa sente mmeka? Twali tumuwa 550. Zali ziwera, even have a contract. Andi contract yo nange nagisoma. Kati kankugambe ebigambo bino. Puma tajjangako n'agamba Miki yaŋŋaanya okukola omulimu guno. No. Omanyi lwaki nagumugaana? Wamugaana? Ekyo teyakingamba, yaŋŋamba nti omwagaliza gy'akole. Soogwo gwovuga piki. Kubeera yagirina. Kati kankubuulire Puma yavuga piki ewuwo ndowooza yakolayo ennaku oba wiiki yawera. Yes, gyali myezi 2. Naye ng'avuga nnyo piki n'agenda emukono n'agenda wa n'ayitamu empewo. Yagamba empewo yali emuyiseemu. Nedda. Kati nze yali amugambye aveeyo lwa nsonga yali atandise ofuna pneumonia naye nga ssente z'omuwa teziri waffe. Kati ekyo nga teyakingambako. Anti nkugamba amazima. Nze teyagamba nti tewamugaana, yaŋŋamba Miki omwagaliza era you're happy that he's going to work. Yes, I was happy naye omulimu tegwali ogwo. Kati n'ekirala kyenjagala okwogerako ekirala ogambye mbu nze Puma nali simusasula wamugamba ng'ave mu bya comedy. Si bwe kiri? That's what he said. Namubuuza ku kya interview nti bakuwadde ssente meka okukola interview eyo n'aŋŋamba they gave me 50K. 50K. Namugamba why you pay your name for 50K? Lindako nnyabo ng'agamba ani yamuwa 50K. Oba Kasuku. Okay. Kati njagala nsetting record straight, that is a lie also. Naye ng'ebyo byonna essaawa eno tebigasa. Ekisinga Deno nkomyewo ewuwo. Ompulira bulungi. Njogera ku side yange ng'omuntu. Musiibe bulungi. Soka wetutiremu. Kale. Ebirala byonna tebigasa. Ate ebirala byonna tebigattako naye nze ate ejjo we nabadde ku live n'ebbaaga teri yampulidde nga mpisa muntu oba linnya lya muntu mumwa gwange oba nga muvuma.
naye nga kino era njagala nkikkaatirize wano ku nsi ya Katonda omuntu ne wabanga akuyambye ennaku 2 you should appreciate them. Ekyo kimala kuba kati wano tewali kigenda kutereera mbu simanyi ono yakola kino ono yakola kino oli yakola kino oli n'akuba ono n'avuma ono Miki n'akola bw'ati. Banaye nze bwe nali ntandika okuba Miki Sims tufa ne sikolanga ku gurupu ya comedy. Ekyo kyensobola obbagamba nze sibeerangako ne nkola gurupu mbu nina gurupu bampita Miki Sims tufa ne kyovola banasigala bampita Miki ne bwe nakola share yange kwaliko bwe nali njagalanga abantu okuzannya nabo comedy nayitanga abaana ku TikTok ab'enjawulo ne mbaweereza message abaali baagala ozannya nange naye kyali bwe kiti nze okwegatta ne Puma nakula naye ku kyalo kyekimu nagamba bugambi muganda wange jangu obeere nange waka wange woba tokyasobola bwe kityo bwe kyali. I brought a friend in my life. Saleetako muntu mbunzize zannya naye comedy. Ekyo njagala nkisetting straight wano mwenna mukitegeere. Miki nze nga Miki sikeerangako nenkola gurupu mbunku njagala abantu bazanya comedy kaabe Saidi yajjanga kanyama wange naye kati time neetuuka ne neebuuza lwaki mpita abaana ab'enjawulo nzanye nga nina bakyali bange bensobola okukolamu omulimu nemba traininga ne bafuuka kyenjagala. Nze teri yali ampandiikidde comedy era buli skiti gye mulaba buli omu mugamba ekyokuzannya n'akizannya emirundi 10 paka bwakizannyanga bwenjagala paka we baayigayigamu nga we mwabalaba. Nze sirina gurupu sirina muntu gwe nali ninawa musaala naye ng'omuvubuka ayagaliza mikwano gyange nagiwanga ku ssente era nga wembanga naddala siyambanga nga buli omu bwagamba. I believe mu bakyali bange bonna bembeera nabo buli omu bwenkola omwaka emiliyoni 10 asobola okuba nga aliddeko emiliyoni 10 nze nensigaza mu bonna be just muyina obuzibu deno you want chaos all the time mwe mwagala buvuyo okitegeera naye nze nga Miki sisobola keera ejjo natrigalingiddwa nenjogera ebigambo bye nayogedde naye ate Sipuma yeka gwe naakasooka okuyamba era yasaze oyo live eyasaze live eyo n'asalamu ye kyayagala yasaze kyayagala mmwe muwulire era n'apostinga ekyo n'ateekako mmwe kyayagala muwulire buladi nze mbadde n'emikwano nga gindyamu olukwe Sipuma yekka negwedde no because mu obulamu bwammwe mwagala byonoonese because toyagala Miki naye ate nga njagala kano nkakugambedde no nze tojja kunnenkana ate tolinsinga deno nze twagezaako okuba b'omukwano naye ne tulema lwansonga nze omuntu nga badi mayindi mulaba okitegeera deno nokiriza deno kankugambe Saidi yange kubeera nze ensonga lwaki oli wano si bwe kiri otaddekaawo omukyala waggulu oyo Kadaama oba ye Shadia biki naye anvumidde ebbanga naye namuleka nonti dati simulaba era woba kwoli njagala nkutegeeze buli kyonvuma nkiraba otaddeko omukyala avoola mukazi wange mbu Puma yazina mukazi wange nze okwawukana ne Puma tekitegeeza mbu Puma twawukanye nnyo nze banzaala ku kyalo kyekimu maama Puma maama wange tata Puma taata wange era we tudda ku kyalo kisigala maama Puma mugamba maama gyebale taata gyebale okategedde tekijjaawo mazima mbu Puma ajja sigala era nga muganda wange lwansonga mwenna teri bwe Puma waba yakeera n'anjogerera nze I understand lwansonga nange nali njogeredde ku muntu Puma takwogerako bibi maani Miki nze nzaakugamba nakola naye ndekanjogere saawa yange muleke ayogere waliwo ngambye gwe Miki even Puma helped you sebo kati jibu nga ye jibu mba njagala n'omuwa akatebe nanyinyonnyola omanyi bannaye tubeere bantu bakulu deno bwonkwata n'onzija ku kkubo nontwale noŋŋamba oyagala okyusa obulamu bwange obuzibu bwe tulina abantu abasinga when we get comfortable mu society tufuna kye bayita entitlement okitegeera
tufuna kye bayita entitlement ekyo kikyamu golowooza ebbanga lyonna gwe bameka abaawukanye ne bajja ku intaneti ne bakola obuvuyo naye nze kukyangambaawo nze nayawukana ne Puma naye nze nsobola okugamba nze nsanga abantu ne baŋŋamba gwe Puma wamukola bwoti oli w'amazi ne mugamba toteekayo bibyo gwe tuleke okitegedde nga byogerera mu kamera ebyo bakugamba oba nga abibagambira eyo Buladi nze ebigambo byange njagala obiwulire bulungi deno nze gwolaba wano nze sikyanoonya linnya mwana ngenda bwentuula wano ne tugeyo omuntu Buladi kati nze saawa eno kyennina nga ba platform yakati gwe ate kyonoonya okitegeera ate nze sisobola bannaye bino mbadde nabimama tosobola bannaye kunnyonnyola abantu tebabannyonnyola okitegeera tebannyonnyola bantu tebannyonnyola muntu ku duniya ne bw'okola ki basobola ogamba oyo Miki yakwata omwana abantu abalabyeyo vidiyo ne baba 800 n'ovaayo n'okola eyiyo ne bagamba nze saakwata mwana eyiyo neerabwa abantu 200 kitegeeza 800 loosi basigadde kibali mu mutwe ako ka Miki kakwata ki kakwata omwana so kati bino byonna tebigasa mpozi nga kuffe kuliko anoonya amawulire era nga bwe kiri nze sikyanoonya amawulire bannaaye waliwo agambye Mr. Ibu awanda muliro noyo kamu addressing Mr. Ibu gyebaleko bampita Miki simu zitufane kyemmanyi buli ssaawa gye nazannyanga naawe comedy mwe baana be nayitanga nakusasula sekyo kyokka nakozesa ku show yange sente ze nakuwa nazo osobola okujja n'ozoogera wano empitirivu saakoma ku ekyo kyokka nina n'ebintu ng'omuvubuka era yagaliza okugatta ku banne bye nakuwa kati ekyo kyenkugamba ku bantu naye ebyo tayinza byogera era ajja kujja wanagamba ako ka Miki kavubuka kakyamu okitegeera kati nze ddeno kyenkusaba mwana bw'oba onzisa tonzisa nnyombo oba nekikyamu kyennakola bayithawe nze nzize ku adressinga ggwe ddeno ng'omuntu anti lindako Miki lindako otandisa ne statement egamba nti sikwagala era mu bufuzi ogamba abantu nti nze nkukuba which is wrong Miki webafuniramu obutakkanya ku biri ebya drop era nawano nkibagambye Miki bw'oyambye bamanyi era nkibagambye wano abantu nti Miki yayamba Maduba namusupportinga nayamba ani okitegeera ne statement zewakoze Miki yadde esaawa zino gw'ogamba nti tewamentioninze linnya naye abantu bakitegedde kubanga omuntu gw'obadde naye of course buli omu amumanyi okitegeera ne statement zewakoze ng'era sizezza n'okukola ku muntu abadde kyaliwo nze Miki nasanko oyo ogundi Puma ku catwalk ne mubuuza ki ekyabaawo nga njaga mujja Puma yagana okuŋŋamba tuba tugenda kubikola ki byogera owulira ebigambo byange wulira ebigambo byange bino muganda wange Ramo mumanyi kati mwana mukole research omulungi deno woyawukananga n'abantu tobasanga mwana yasika ensobola okugamba fenna tulina abatuyamba abatukola ebikyamu naye twasigaza kalungi ke twabakolera ekyo ngenda kukiddamu wano nkyogere Buladi ebigambo byange biwulirize bulungi woyawukananga n'abantu tobasanga naye omuntu gw'owangaala naye ddeno lwalyegatta n'agamba mulabe w'ebyama byo olitegeera mbu abantu bazibu kekaakanga omanyi abantu omuntu yenna kyekyo nzirayo ku kyenagambye omuntu ayagala okuraidingira ku ggwe n'omuntu atayagala kuraidingira ku ggwe bonna balabika okitegedde Buladi nze nakulira mu ghetto temulina wano kyemugenda kwogera kinzijeko nze kugamba ggwe kubeera newe mwogera ki tewali kigenda kukyuka tewali sente yange egenda va ku akawunti eveeko era nga nkimanyi teri muntu anzikiririzaamu nze nga Miki agenda kunkyawa bajja kusigalawo naye jasinzize egamba ggwe ddeno ng'omuntu ddeno nzikakkanya nnyo mwana nayagala n'okukubira essimu naye nze gw'okkakkanya ndi muvubuka nga ggwe nompuliriza Buladi kanjogere kino kyemmanyi naawe bulijjo okirikumba ogereko ng'abasajja nkugamba kyemmanyi okyagala
Blood nze gwokakanya ndi muvubuka nga ggwe ayina ebirooto nga ggwe ayina ebiruubirirwa ne famire ate ayina byenjagala okutuukiriza mu bulamu naye nze Blood ne bwonzikakkanya otya njagala nkugamba akagambo kano toli Katonda akutukeerabira nnyo Miki baye ebintu bibiri byakukakkanyiza no mkubuulira onkuba nnyo Miki no nzobwedda nze no live ogiraba kankubulire baginsharingidde dobwedda mbiraba byonna naye nga nseka kati kyetu nze sobe Miki kukyagamba yakusaidiyo njogera wano njogera saidi zombi siso wabera saidi yo yokka Miki nga noli sinagamba ko beere ku saidi yange tobangako ku saidi tobangako ku saidi yange kati kale deno kambuuzeemu ensonga yo ku Miki ne Puma ki gye njagala oŋŋambe buzibu ki ku nsonga ya Puma bidiyo wayogedde nayogedde ki statement z'okoze nti wayambanga masikiini ekyo kintu Miki tokikolanga n'oba olina ssente mmeka kati gwe musajja wulira ebigambo byange vidiyo girina ng'etandikira we natuukidde ku statement ey'amasikiini oba togirina kuno tulinako omusiraamu ate nowulira kuno bane tulinako omusiraamu n'omu ku bana abali wano bonna nze nze Rahimu ekigambo misikini kitegeeza ki Rahimu mu lulimi oluwalabu masikini kigambo kibi nnyo nnyo era ne kati kankugamba akagambo kano deno nze nga Miki ndi masikini naawe ekigambo kiri misikini woba oli musiraamu oli misikini then okitegeera naye oba toli twala bino eby'oku kkubo okategedde it's not a bad word woba oli musiraamu ategedde akitegeera nedda ekirala kiki nakoze nakyo kiŋŋambe Bashi yali agakuwa oli obutwa kati nakyo era oyagala mbwera oyagala nkunnyonnyole oba nayo statement gwe nkunnyonnyole ng'anidde no Mr. TikTok owani Mr. TikTok owani Uganda yonna obaani oba oli nze sirimbwa nti Lero toli wano tuwozesa omusajja twamuyamba nze sirimu kati nze nzigalawo bwe ntidde no nga tona kugalawo kakugamba ebigambo bino okitegeere bulungi no nze mbadde nkusaba mbadde nkuba nzazi obwedde oli kunze nze mbadde nkusaba bwe ntidde no ompulira bulungi muganda wange bino ebintu by'okukkakkanya abantu kuba obwedde oli kuno ng'olina ne statement z'okozesa n'oyo omukyala omanyi munnaye mu ebigambo bino ebimu mubirabanga ebyokusaaga naye omuntu bw'ajja kati nga nze ekigambo ekyo bwe nakiyisizza mu kamwa because gwe oli alina kye yalikodinze gweoyagala olwayidingire ku ekyo naye ebigambo bino ebimu wuliriza obwedde oli kuno ng'oyogera gwe obwedde oyisa ebigambo ebimu nze byesobola nayisa mu kamwa ng'oyogera nemutokaokiseera anti kati tosobola bijjukira esaawa eno tosobola bijjukira because omukyalo ono Kadaama waabadde wano waggulu abadde n'ebigambo byakozesa nga gwe kasunda baasi deno mwana deno oli Kampala deno mugenda kwereetera ebizibu mwana nkugamba amazima mwana olaba kati oyo omukyala ebyo byonna byayogera abyogera naye nkulayirira agammanga abakubeera wano ebyo tasobola byogera omanyi mwe muyina obuzibu deno omuntu wagambanga mwana indeka omuleka okisegeera nze deno tommanja sikubanja unless ng'olina kyommanja oba ng'olina kyonnoonyako nkikkole kati kankubuleko Miki kankubula ebigambo bino bitegeere wano deno nze nkuwa ekitiibwa which is your content sinagaana deno osobola okutuula kuno olaba kankubulire osobola okutuula kuno n'onvuma deno n'onvumira essaawa 10 nenseka ne bwonvuma mbitegeera kontenti
Nende no waliwo bye batogera kati otandika okugamba omwana wange simanya mutwale mukole DNA. Ebyo ebintu ebimu tebabyogera buladi. Mujja kwereetera obuzibu. Byogera no ngate nga mbyogerera wano mu kamera. Waliwo ebintu bye batatambaala. Nkubulira amazima Denisi. Anna gabe bigambo bino wammanga. Sera kwogera kwa Miki ndio wanga akuma Miki olinga ki. Wabula Miki oba oli kuno ku TikTok. Nja kwogera kubanga ngira ku batakola no kibanga bwentandika okuvuma maama wo. Waliwo banaye si mu bubi kino waliwo bana bagenda okusudiya mbudde no wamma oyo takutiisatiisa naye nkugamba reality nkukuba mu ttooki deno bajja kukola ekikyamu. Linda kankubuuzaamu ekigambo kino kitegere bulungi. Mwana abantu babi tosobola kudda ku musajja wa mwana kati nze dogo wange ayina emyezi oba ebiri omuddeko omukole ebyo nsirike. Biki Obudda muli wano n'omukyala nga mulina ebintu bye mwogera nga tebabiisa mu kamwa si birungi mwana. Nga biva mu ddeno. Ensonga Miki ekigambo kyogeddwa omuntu tekivunaanyizibwa ku nze. Ekyo kitegeera anti mwana omanyi wano teri agenda kugamba mazima naye akamwa kabi kasasiro ganga muganda wange. Just mwesonyiwa abantu mwana. Deno nkubulira amazima. Ulira bigambo bino Miki kugamba. Okubeera wano ne mwogera kukuma nange ikizoke. Ebyo mbitegeera yo content wammwe naye waliwo bye batatambaala. Omuwala alyokwalikola itire mbusimanya. Nayo ekikwemekeza kiri kimu ng'oyagadde mbere ku side yo yokka njogera birungi yokka. Nedda sinnagambako buladi eno kooti y'abantu. Webakeera ne bagamba wabbye nte wulira kana akagambo ddeno ne bagamba wabbye nte ne woba tewajjibye muganda wange olina okwewozaako ennyo kati nze sinagaanako kunjogerako mbwoba biki because bino bijja kuyitawo naye tondekaamu bulungi muganda wange just mind your words kano nkakugamba nze tosobola